Parliament wano mu kibuga Kampala Masekati Honorable Abraham Luzi ndowooza akadde kano babutuufu okuyita Honorable. Tusanyusa okulaba mu Dream TV am studio zaffe olunaku olwaliro mbadde nsaba osooka ombulize ku bannayuganda akulaba. Balamusizaako bassebo ne bannyabo abatulaba. Nze Abraham Luzi Bawasala Sala is tall. Honorable, embeera nga bweyimiridde ebbugumu tuliraba ddala ku ntebe y'eggwanga ey'okuntiko. Olowooza enteekateeka eno ku ndabayo kiyinza kuggwirawa? Nkusooka twalaba nga emirembe gibadde gibukadde naye akadde kano tulaba nga wabaddewo okutandika okulumaŋŋana masekkati ga bannabyakwerinda n'abamu abakwatidde ebibiina ebyenjawulo bendera. Ekisooka nze mpakanya ne Ssekuwakanya ebyokutaayaaya n'okuzungazunga nti ezo kampeyini kitwala obudde bungi n'okwonona ebintu by'abantu. Emyaka 4+ gavumenti eno gyebadde mu buyinza nkakasa nga twali badde migratinga to smart campaign ku TV, abantu ne bakola ebyo byokutambula, abantu ne bayisa kye bayita eggaali, abavubuka ne bava ku bye bakola ne bataayaaya n'abo bannabyabufuzi. Kireetedde ddala obubbi, obukenuzi n'obutaagala kukola eri abavubuka. Bannabyabufuzi baali beesonyiye kuba tebalina kye bagenda kubayamba. Bwe kyogamba nti enteekateeka y'okutuukirira bannayuganda be tuba tunoonyaamu obwesige mu kaseera kano okutusemba batusindike tubakiikirire. Abangi tebalina TV zaabwe, tebalina TV, tebasobola kuba nga bafuna mukisa gwa kulaba ku muntu gwe bandyagadde okubakiikirira. Olowooza baba tebagiddwako ebbeetu eryo senga tubaye tutuuseyo mu buntu ku ground? Ekisooka abalonzi muli babbi mukuba oluseke buli abeesimbyewo kaba katego ka bubbi. Abantu bwe mubata ne bagenda eyo ku miitinga oba okusisinkana abantu abasinga naddala abaka ba parliament leave alone presidential level bakubuuza otulekedde ki, tuwe ku mwenge, tuwe ku mbizi, tuwe ku biki, ebintu ebyekisirusiru ebyekijega. Abalonzi baffe baabula, eggwanga lyetaaga okutereeza. Si buli muntu tulina okwebuuzaako. Tosobola kwebuuza ku bantu 200 kati for example nze Kampala Central wakati omuntu bwe muba mutaddewo abeesimbye kitegeeza mukkiriza abo babakiikirire mulondemu abo muwuliriza abantu ku TV ku ziradio mukubiriza abantu nti lwanabeerayo kampeyini akakiiko k'ebyokulonda kaali badde kategeka abantu ne bawuliriza ne batega radio ba TV wonna wooli ensi ekuze oba oyagala oba toyagala. Tetuyinza kukkiriza buli muntu kubeera nti tulina omwebuuzaako olwo nno tetusobola kukula. Ekimala kyekiseera abaana basomye, abantu basomye, ensi ekyuse. Nebyo byokutaayaaya mu kibuga mu byalo kimala resources essente n'ekira n'ebyokwerinda. Lwaki otawanyatawanya omuntu oyakkiriziddwa okwesimbawo? Ebyo byonna nkola ya bubadibadi kuwa abantu attention eteetaagisa. Olowooza bw'ogamba nti Kabaka Kodyo kakubabbirako mu abeesimbyewo kitegeeza nti bannayuganda oba oliawo tebamanyi mugaso gwabo be batuma okubakiikirira ku bifo ebyenjawulo ddala obubaka bwa palamenti. Olowooza ki egirandikoleddwa akadde kano waba nga bo tebalina kye bamanyi? Ekisooka abazadde tebakoze kimala. Bannayuganda naddala abavubuka tebakyawuliriza bazadde baabwe, tebakyayigiriza, tebakyawulira wadde bakulu, tebakyayagala kuwabulwa. Tebakyayina matu, balina omumwa munene nnyo bwe guti boogera buli kye basanze, bavuma abakulu, bavuma abaali badde bababuulira. Kati ne gavumenti eba ne puroguramu ng'ezo n'okubeera nga bababuulirira abavubuka temukyawulira, temuyina kye mukola, temwagala kukola. Kyova olaba nga bavuma buli muntu, bo balowooza nti bannabyabufuzi be bagenda okufuna oba okubalabirira oba okubawa ebyobwereere. Kyekiseera abantu bamanye buli omukola mirimu gyo mwesonyiwe bannabyabufuzi beenoonyeza byabwe abasinga obungi. Kakati olandukira ne kwoyo gw'oliko bw'atayitamu kuba tajja kuyitamu. Kale gatuwumbawumba akanyomero kano n'ekisembayo tulabye abantu bangi abakomyewo okwesimbawo. Wano wazze mu Kampala Central waliwo bakwatidde ebibiina ebyenjawulo bendera nga bavudde mu bumyufu bwa kibiina. Gwe wazze ku bwannamuniga nfuna nalabwako mu kibiina kyonna naye ate n'abavudde mu bibiina ebirala nga tebakkiriziganyiza na byabadde mu bumyufu nabo tulaba nga bangi mu kaseera kano. Olowooza eggwanga liraga bava ku by'obufuzi eby'ebibiina tebakyesiga bibiina abantu? Nze mpakanyiza ddala ebibiina by'obufuzi era ndowooza abantu tebaali ready kuba tebamanyi nti ebibiina by'obufuzi ebyaddala ebigendererwa byabwe byawulayawula mu bantu era baabireeta bayinza okuba baleeta kigezo kubeera nga twerumaluma na kuwalaŋŋana byaleeta more mayhem than peace than harmony.
nze nteesa tujja kuddamu tukole referendum ebibiina bijjibwewo omuntu ajjengawo merit era nekira tuteesa tusale emisaala gy'abannabyabufuzi basoose okweyagaliza omubaka paalamenti abeere ng'afuna million 2 olwokulaba emigunju n'emiyaayayu gyonna bwe giva mu byobufuzi abasinga beenoonyeza byabwe tulina olwaizinga ebisaanyizo by'okubeera ebyobuyigirize okuva ku senior 6 tubitwale ku at least ku diguli n'okweyongerayo omuntu olina okuba n'ojja n'emmotoka eyiyo V8 owa V6 owa KVT zirindako tunaba kutuuka kwetegerera kitegeeza tusobola kulembera balala tulina reforms zetwagala okuleeta zetuteresa zetulowooza nti byebireetedde abavubuka okwettanira ennyo ebyobufuzi ebyobukambwe balowooza eriyo ssente olina okujja n'ennyumba eyiyo n'otwaganga eri mannyago olina otulaga gy'otambudde olina okutulaga experience benchmark ogikolera ku kyo olina okuba n'omulimu olina okuba ne million 5 minimum ku account tukakase nti ono omuntu azze buzzi kunoonya kyakulya twagala bakulembeze abalowooleza eggwanga nga basobola okuteekawo ebyaddala ebirowoozo ebyo bye bali nga bye bapulaningira eggwanga. Kale tweyanziza nnyo bano kampati bakusuubira ku ground ku TV wamala genda mu kutaayaaya kuba campaign nalaale bantu kulwala buwere wayirindi n'ebirala no wagirira awo wootudde muve ku bannabyabufuzi tova ku mulimu gwogwo gwogaya omuntu yenna ndabira ku TV kabonero kange TV ku simu TikTok genda followinga laba program za Mwami Luzi kye tutaayisa nti n'ab'ebyokulonda bonna be baali badde bakola bwe wagirira awo male genda olondedde eka. Kale ye Abraham Luzi yesobodde yagala kukiikira abantu ba Kampala Central mu lukiiko lw'eggwanga olukulu tweyanza nnyo ssebo bali kubanga twegattako mawulire gaffe olunaku lwaleero akati ate tuyongerewo n'amawulire amala ye Ssenkulu wa UNEP Dan Odongo olunaku lwaleero avuddeyo n'alabula eri amasomero n'abayizi bonna abeesomye okubaako bye bakola ebitakwatagana n'ebyo ebigobererwa wakati mu bayizi nga batuula ebigezo byabwe ebyakamalirizo kinajjukirwa nti olunaku lwaleero abayizi